Mr. Soze Ekiboozi. Anti gwa kiboozi. Mr. Soze Ekiboozi. Wesibyota Mr. Soze. Webala otuweereza bannaaye. Simanyi nze bwe nnyinza kwebaza naye. Mukama Katonda yekka. Munnange leero nange ngambye kanveeko mu kamooli. Kubanga nkaluddemu. Manya nze nkoma mu kulayikinga fiziika saabya nnyimba esirambula balwadde. Mbeera mu kamooli ssaawa 4. Naye nga mbaayo nga nfolowinga buli kigenda mu maaso. Abatuwa stories beebale. Sitori ya Sister Sophie yali empadde ekinyegenyege okuleeta eyange naye katengo ne kankwata. Naye nga nali mpulira nga njagala mpe nange story yange. Oba oli awo awulire aleme kukola nsobi yakuddira oyo omusajja. Naye anyway, tumuteeke mu ssaala bimutambulire bulungi. Naye nga bafamire mwenna mbalamusizzaako. Mwebale okufollowinga, mwebale basubscribers, abalayikinga n'abatuwa stories mwe musinga mu kintu kino. Munnange abasitole z'emiti magaali nange banzijje leero mu kamooli ne ngamba yadde sitole yannema naye ku luno waakiri ekiboozi tekijja kunnema. Mr. Sozi olwatuuka manyi ffe twakola ne taata waffe twali baana 2 nga taata waffe musomesa era sijja mwogera n'ekyalo sijja kyogera kubanga kuno kuyinza okubaako abamumanyi nanga abamumanyi kubanga nali wansasagga ennyo ng'ebyalo nga bimeka byonna bimmanyi engeri gye twabeeranga ku staff quarters. Munnaaye twabeeranga ku staff quarters okwo nga nina kato kange taata waffe yatukuza ate nga musajja yeekubira ebbidde yali musomesa naye ng'anywa. Naye nga omanya abaana munnaaye babeera ku taata ate nga taata anywamu kyalo kyekikuza baneiba be bakuza. Naye nze nalina eddalu Mr. Sozi nze nalina eddalu banaye nalina eddalu era ntula bwe nti neŋŋamba Mukama abaana bange tebatwala kweri eddalu naye simanyi Mukama alisaasira busaasizi. Munnange nze nali nninnya emiti naye nga taata yagiŋŋaana. Nze gw'olaba nakubwanga naye nga siwulira oba nali nakakanyala nga siwulira. Banaye omusajja yankubanga ate yakubanga nga nkuba n'abasomesa nga bakoowa ottaasa kuba nange saali mwangu. Kati kantandikire ku ky'emiti. Nali nnyanga emiti nze nga ku kato kange kawandwadde naye nga kaloopa. Kati nga nze mmanyi olinnya emiti n'endya emiyembe kuba baneiba twabazanyiranga nnyo mu baneiba ng'ate abaana babo basinga balenzi. Kati nga balinnya ne babadaaza tebaagala babawa mibi emirungi bagiriira waggulu. Ate nze nakapanka nga nange nninnyanga nga ndya bwe mala kato kange bwe mba nkasaasidde nga nako nkaweereza. Kati ekiboozibozi ekyasinze okundeetera nange ngambe kanyumye ekiboozibozi kyange ekya sisita yagamba eyafukiranga mu miti. Kati nejjukira abalenzi byonna bye baakolanga nga nange mbikola. Munnaaye nga nange nayiga bwe ntuula eyo bwe mpulira suswandi bubi. Aye bino biseera ebimu nga n'empale tuzambala bbaliriro gyambala ogenda ku ssomero otabuti. Kati omuze gwali gwambeeramu nga nnyumirwa ofukira waggulu nga n'olumu wemba siri ku muti nti oba gwa muyembe oba ki sobola waliwo ngaawo emmanju ewaka nga waliwo emimwanyi nga nze ngenda eyo waakiri ne mpalampa omumwanyi gyalinga miwanvu ate nga girina bwe gyakola obusiikirize n'embeera eyo bwe gunnuma n'enfuka. Kati munnaaye lwali lumu awo staff quarters walingawo ekiyungu ky'abasomesa nga kya ssubi nga sikiwalampa. Lwali jjukira twabeerangawo ffekka 2 nga taata ebiseera ebisinga atulekawo. Kati eba eyo yalina holiday nga ffe tubeerawo abasomesa abasinga bagenda mu holidays nga tubeerawo. Walingawo omusomesa omu yali muwalimu sijja mwogera osanga kuno kuyinza obbaako abamumanyi.
nga naye asigalawo nga ffe tusigalawo kati nga teyo abaana be tebabeerawo baba bagenze ne maama waabwe kati nga tubeerawo awo taata nga ye yeegendera n'anywa kati nze nalinga nfumba natandika ofumba nga nina emyaka kubanga 8 kati kwolwo twali tufumba enva zaali za binyeebwa nga siwalampa kiyungu nga mbeereyo nga ndeekaana nga nnyimba nga kato kange kali wali munaaye ko kaali kawandwadde tekabiriimu ebyo ebyokuwalampa emiti nga kayina ensisi munaaye nga mbeereyo nga nnyimba nga ndeekaana omusulo gwankwatira eyo ekiyungu jjukira kyali kya ssuubi sigamba nti kya bbaati saalinamu wadde otwongo otulowooza nti bye nnaakola biyinza okuzza backfire enva nali nazirese ku manda nga munnaaye nga sijjaamu kabika mulalu nga siyiiniikiriza waggulu eyo nga sifuka ngenda okuwulira wansi muto wange ngamba ate yali alina olugambo nga ndoopa buli kenkola ife baali tebatukkiriza kuzunga naye nga taata bw'alifuatira n'akkirira nga nange ekyalo nju ku nju naye nga bankuba kati munnaaye olwo eddakiika ziba mmeka mukama ansaasire kuba lwe lusoose Mr. Sozo n'asonyiwa munnaaye nga nfuka ngenda owulira wansi muto wange atandika otyo ofuse Munva yali omusomesa oyo mwalimu yali nga atuteekamu empisa kuba taata teyabangawo naye nga tulina eddalu nga tuyiga agagamba agabye eyo mu baana naye abaana banyuma okukula nga balinawo mother figure ewaka kuba ffe mukama yazzalina bibi okutuuka nga tusobola ovaamu abantu ababuvunaanyizibwako naye twali twalalambala tuzunga tuyigireyo ebiisa ebibi kati oyo maasa yatuteekangako nnyo amaaso kati yali mu nju yasirise agenda owulira eno muto wange otyo ofuse Munva ngenda kuloopa banaye navaayo nenfukamira nemwegayirira nemugamba banaye tondoopa kwegayiridde kuba banaye yali aloopa nga taata olukonkona taata kundi yakoze kino ng'egyo miggo nenfukamira nemugamba nkwegayiridde nkukolere kino ngamba ojja kunnaaza ogenda kunkolera kino nga buli mulimo gwaba yali badde yalikoze nangamba ogenda mala ennaku nga gw'obinkolera kumbe omusomesa eri yawulidde nali naakakka ku ttaka bwe nti nga zimuleeta ng'amubuuza onaakoze eki nti afuse Munva abaddeyo waggulu omusomesa ng'asooka nkuba obuggo naye ezo oyo nali sizitya era yankubamu awo kati nze nensigala ono kumuweeweeta bambi tondoopa naye munaaza nemukolera byonna by'alina okukola buli kofunye akalungi omanyi namumanga ku byange olumu nga omanye by'abaana nga mukaayana wandoopi kino sigenda kukuwa ate nze nazonganga nnyo oluusi n'ofunayo bikajjo oluusi n'ofunanga ffene n'oleeta n'omudaaliza okwo kati nga buli kenfuna mpaako ne muma ngenda kuloopa wafuka Munva okimanyi nti teyandoopa namwegayirira ne tuliisa omusajja enva nga nazifuse taata yadda ne tulya osaaga naye banaye ebibozibozi by'emiti n'eggaali byo ebinzije mu kamooli naye oli bwe yayogedde ofukira waggulu ku miti najjukiriddewo ekyo ekibozibozi ne ŋŋamba nange kankiweeyo